Nzenga chairman w'enteekateeka z'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'omwaka guno omwaka 2024 wamu nga tutambulira wamu n'omulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya era ne mu bendobendo ly'Abawarabu tubadde tutambulira ku mulamwa gwe gumu. Nebaza abantu bonna betambudde nabo mu nteekateeka zino, amakampani agatuwagidde mu nteekateeka zino, baganda bange bentambudde nabo mu kakiiko akateesiteesi aka emisinde gino egya 2024 mwembadde nga ssentebe waabwe wamu n'olukiiko olumu olwawamu olwa Buganda mu Buwarabu olukulemberwa Oweekitiibwa Sheikh Abbas Nsubuga, nange nga ssentebe w'akakiiko ako ne bembadde ntambula nabo nga mukulu Rashid Nyanzi ne baganda baffe bonna abali kakiiko ka Ssaabasajja Kabaka. Mbebaziza nnyo amakampani nga Bintan Express Cargo, Clarion Shipping mwenkolera wamu ne baganda baffe Abazi Restaurants, omuli Mpombo African Restaurant, Urban Restaurant, ne restaurant yaffe ya Mariana African Restaurant, bonna batuwagidde mu nteekateeka eno. Nyongera okubiriza Bannayuganda okukolera wamu. Tewali kye tuyinza kutuukako nga tetukoledde wamu, naye ate tukolera wamu ensonga zanguwa. Twebaza ne bapatroni baffe aba AUU okuba nti most of the occasions tutambula nabo mu nteekateeka zonna ezigatta Bannayuganda. Nanyongereza okukubira Abannayuganda abali eyo ti gubobeera eyo naye ng'oli mu ggwanga lya Buwarabu n'ogaaga oliwo wekka, waliwo ekizibu ekijja okukutomera nga weetaaga Munnayuganda munno akuwa amagezi oba akudduukirire. Olw'ensonga ffe famire zaffe tuzireka Uganda ne tujja eno. Wano baganda baffe ye muntu akubeera okumpi gwe mwogera olulimi olumu. Naye babeerayo baganda baffe bangi eyo nga yalaba yamalayo teyeetaaga community. Ensonga ebeera nkyamu nnyo, tufunye okugezesebwa kwa maanyi nnyo naddala no mu Buwarabu naddala ku nsifa bwanga lya ku kyeyo. N'otuuka nga tosobola kukubira nnyoko kuyamba oba kitaawo wabula ng'olina kunoonya Munnayuganda munno akudduukirire. Kikola n'amakulu oba ng'obadde otambula bulungi ne banno, kikwanguyira okuba nga oggusa ensonga ezo abafamire be batasobola kuyamba. Naye bw'oba osazeewo otambule wekka, ensi eba egenda kukalubiriza kuba wano tewali kitaawo, tewali nnyoko, tewali kizibwewo. So ekyobugagga ky'oba olina be bantu ne ba community leaders baba bakutwala. Bw'oba tosazeewo okutambula nabo ng'osazeewo otambule wekka, bwe kirikwatira mu maaso n'ojja obanoonye nabo oluusi bajja kwesamba. N'olw'ensonga eyo nkubiriza Bannayuganda tusisinkanenga. Nebaza ne muganda waffe owa Tawi ya Radio ne TV okuba nga abeerawo buli kaseera okupasinga information eri Bannayuganda, eri community. Omukutu gwe oba radio ye yawanakyewa, talina musaala gwasasulwa, naye afuba okulaba nga buli kifo kyonna wabeera Bannayuganda abeerawo okupasinga information n'okutusasanyiza amawulire ogatuusa eri Bannayuganda bonna gye bali eyo. Mbabaziza nnyo mwenna abazze emisinze gya Ssaabasajja egya 2024. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo, ebyenjigiriza, eby'obusuubuzi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV, amazima we gafa.